omusajja gwe bayita Kyagulanyi olunaku yategedde nanyini masannyalaze omutuufu nti bamuyita Ssaabasajja Kabaka era jjo yategedde nti ye amasannyalaze ga power bank Megatron yayingidde bino nze mbyogera Kyagulanyi Ssentamu yatubako ekiseera ng'alowooza asinga Kabaka amaanyi okusinziira ku statement mulwaki mumulowooleza yavaayo n'akyatula sebo wali obaddeko n'omukazi ng'atudde mu ddiiro ewaka nga tayogedde kigambo kyonna akutunuulira n'omanya nti anyiize kisoboka okimanyi tasobola okutunuulira n'akutunuulira obutunuulizi n'omanya nti akuwemmudde kakati Kyagulanyi Ssentamu ku statements zazaakola baamugana okugenda ku leediyo ya CBS naye buli waagenda wonna agenda akiyimba naye abamusinga obwa siniya bonna babagobako abamu ba siniya naye walabayako nga balumba obwakabaka Mengo terina kye yeetaaza munnabyabufuzi yenna nate bannabyabufuzi bagyetaaga obwakabaka bwa Buganda tebulina kye bwetaaza muntu yenna naye ate abantu be beetaaga obwakabaka bwa Buganda badde nkugamba ki olunaku lw'eggulu singa badde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda ng'obwakabaka bwa Buganda bwe bwagala omuntu waabwe kubanga obwakabaka bwa Buganda tebuyingira mu byabufuzi naye busobola okukola statement eziraga nti ono muntu waffe mulabiranga ddala olunaku lw'eggulu waliwo tulina ebivulu bibanga 3 omwaka bannabyabufuzi mwe batera okukolera statement gabeera masaza gibeera misinde gya Kabaka n'enkuuka kakati singa Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitabo birungi mu bwakabaka bwa Buganda tola nti bamuwadde kkaadi n'agipositinga era ababuyabuya wali ababuyabuya bagambye yapositinze era abantu y'ensonga lwaki Nakivubwe Namboole yajjudde obwakabaka bwa Buganda tebwetaaga muntu yenna kubukwatizaako obwakabaka bwa Buganda amaanyi ge bulina tebwetaaga muntu yenna kubayambako okuggyako abantu bennyini gemaanyi g'obwakabaka bwa Buganda tebwetaaga muntu yenna badde nkugamba singa yabadde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda baali taddewo embeera bakiyita batya okumwogerako mu njogera ey'enjawulo naye kyamu weebale nkyeyogedde kyekitugambo ekituufu baali badde basobola n'omukkiriza nakkiya wansi ku ttaafu n'awubira ku bantu naye nalaba ekitivi kyamukubye katono nnyo baali badde bamuwa momenti eyo enduulu n'ekola ki nevuga Kyagulanyi Ssentamu omuntu yekka yamutaasiza okumanya nti yabaddeyo mu guuni ng'ogyeko banoŋŋano ng'ayingira neeri ng'atudde social media nti TikTok owa kamera era yabadde amunoonya n'amugulira ekyemisana eyamusisse n'amuleeta ku sikuliini eyamuyise n'amuteeka ku sikuliini n'alaba nti kale nga bamanyi enduulu n'ekola ki neeraya beyamaze okulaya nga bamanyi babuguma n'ebintu ebyekabampaane n'avaayo ayagala kke wansi tebamubawusinga naye abantu tebakirabira saala kukyogerako bamutangidde n'amala n'addayo nabaddewo nempulira nga nsiriira saagala kukyogerako naye tekyabadde kirungi Kyagulanyi Ssentamu ekinta buli ky'omuzika ekisinga alina okufuna olunaku nga lutongole agende wakatikkiro yeetonde nga bwe walaba aba famire ya twawulira nti nno Abitex yanyigiramu mwami Kyagulanyi kubanga mwami Kyagulanyi yagaana oteekawo erinnya lye onaakolereko ebivvulu kati musobola okubanga ekyo kyali badde kikomeeyo mu bya bivvulu toyingiza bwakabaka bwaffe mu ntalo zo nze ntya nnyo nno okwogera ku bantu banga saagala kwefuula ate mwogezi wa ku TikTok ayanukula bano ayanukula bali era nze omuntu aŋŋamba nti gundi yanyanukudde abeera mpayirizi owulidde naye mwami Abitex n'abalala abakufaanana emboozi eyo gye mutandise mboozi yakwagala kuteeka mbiranye mu bwakabaka bwaffe Ssaabasajja Kabaka waffe ali mu kukumaakuma abantu be bonna mumwagala muli mu lutalo lwe mulina olw'ebyobufuzi mwagala okululeeta okuboola abaana ba Buganda
no kuteekawo ebigambo we bitajja mazima ndabidde ddala ng'oli ayiiya buyiiya bigambo kakati olaba era tebamwanjudde simanyi tebamukoze eki simanyi wali wabaddewo okwanjula abantu ye yabadde wakwanjulwa wano bo bennyini ab'emmengo bamuwadde kaadi mu butongole emuyita eyo recognition temala fe abalala twagendedde ku kaadi fe abalala twagendedde ku tiketi oba badde balowooza nti tugenze for politics oba okukola bo kye baagala no kwagala kukozesa kabaka waffe muleetako luwogolo ke kabadde akakodyo kaabwe baagala kuteekawo oluwogolo nti nno kabaka obwakabaka tebuwagira muganda yesimbawo kubanga engeri Kyagulanyi gye yawangula wano mu Buganda kibaluma kati baagala bateekewo embiranye nnene nnyo wakati we n'obwakabaka bagambe nti nnono avuganya ne Ssaabasajja ekitali kituufu ekitasoboka teri muganda yenna ayingiramu ebyo bintu naye bo ate bwe bamala nga bagamba ffe twagala okukozesa obwakabaka ebyobufuzi naye bo be baagala okukozesa obwakabaka bwaffe ebyaki ebyobufuzi kabaka wa byabufuzi naye si ebyawulamu